era ddala kye kimu ku bisoko ebirala abantu bye bawulira era bye beebuuza lwaki kiri bwe kityo oba kyava okukikozesa nga bagamba nti nno anfuukidde kye baawalula ekiki ekyo kye baba bategeeza. Yambuuzizza omuyizi wange omu ku bayizi bange yambuuzizza n'aŋŋamba nti musomesa Munnabusiro oli bw'agamba nti gundi atufuukidde kye baawalula aba ategeeza ki? Anfuukidde naye anfuukidde kye baawalula, omwana naye anfuukidde kye baawalula, ekiki ekyo kye bategeeza kye baawalula. Oluganda lugagga, Oluganda luganzi, Oluganda mu bisoko byalwo ekyo kye boogerako kibeera kyonziira. Ekyonziira kye kisolo ekifiiridde ku ttale. Oyinza okusanga ekisolo nga kyafiiridde ku ttale ng'oziggyeko ebyonziira ebikozesebwa ng'amalogolo katugeze oli n'atta enkoko n'akunyula ebyoya n'akola ebintu ebirala n'abiteeka ku mulyango ng'ebyo nabyo byonziira. Ebyo nabyo byonziira. Naye mu buufu buno enjogera eno bategeeza ensolo eri gy'osanga nga yafiiridde ku ttale. Kakati eyo bagikwata bagiwalabanya basikansike, tebasobola kugisitula na bwegendereza. Bawalabanya mpalabanye nga bagisika, bawalula mpalule. Kale ekyo kiba kisangiddwa ku ttale nga kyefiiridde, kyekyonziira mu buufu obwo kye bategeeza. So nga ate bw'ogenda ne weetegereza ebyonziira bino bye basuulira abantu mu mpya zaabwe ba mu luggya, teriyo na kyakikwata na bwegendereza era buli omu asika kisike okukiggyawo. Kale bakisibamu luguwa ne bakiwalula ne bakiggyawo awo ne bakitwala ne bakisuula ewantu ewalala. Kale kye baawalula kye kiki? Baali bategeeza ekyonziira, naye ekyoku ttale ekyonziira. Okitegedde? Kale kankomeko awo.